okukira abantu Okay, good morning to Musime Gerard. Kasese akedde atya mu ngeri y'obunyogovu n'ebyeddwaliro bitugambe. Neyanze ge SPD Jennifer Full Figure Robert Mutebi mu studio n'omulabi wa Sol TV. Kasese bwakedde bulungi akasano kalaba leero enkuba yasiriseemu titukyalaba ku nkuba like almost a week namba enkuba nga tetonya. So abantu sawa zino bakaba enfuufu naye Kasese enkuba nga yatonye bakaba mataba omusana nga gwaze bakaba enfuufu. So sawa zino bakaba enfuufu. Nga tuvudde ku ekyo waliwo sub county mu Kasese district tumanyi Kasese district nene nnyo so eno sub county ya Rwesumba mulimu ebyalo ebisukanga 8 ebiri mu hard to reach area nange kutukayo kyabadde kizibu ne piki nagiresesa mweya ne tutambula ku bigere kugenda mwezo ensozi so lwe twatuseeyo ne tusanga nga tebalina wadde ekintu eky'obujjanjabi kye bayita health center eno ne health center tuti bagiina so bonga bataka kye bakola basotandika organizing omupiira ne batandika kusamba omupiira buli muntu agenda kulaba omupiira nga sasula nusu 10,000 kati ne babeera nga basamba omupiira buli mwaka nga basoloza ezo sente ne batandika kwezimbirawo akarwaliro bakazimba ku kanyumba kamu nakatoyi bamaliriza nakatoyi naye kano akarwaliro ke bazimbyewo ndowooza kagenda beera ku class gundi ku level ya health center 2 naye health center 2 gye bezimbidde tetumanyi ba government enabateramu eddagala kubanga government eteeka ddagala mu malwaliro ga government bano be bayezimbidde lino eddwaliro kati bagala government the moment bamalira lino eddwaliro balimaliriza bwe bati government ebateremu eddagala n'abasawo abo bagambye singa ne government singa tebatera wabasawo bo balina bana basoma baba recruiting then babawe emirimu bakole mu lino erwaliro kubanga abana basoma gye bali tebalina we bakola so bano lino eddwaliro ndowooza ligenda kubanga reservinga parishes ezisuka mu 8 mu nsozi eyo kumpi ne Mount Rwenzori National Park so bo bagambye babadde batambula distance mpanvu nnyo kilometers nga 10 kutuka ku health center eyazimbibwa kumpi ne sub county yaabwe so abantu olusi bafiira mu kubo olusi abazadde abamama bazalira mu makubo nga balemereddwa kutuka ku ddwaliro ne piki zoka kufuna piki kukujayo kukutwala ku ddwaliro kikutwalira obudde buwanfu n'ekirala kye twasanzeeyo tiwali wadde ne network waliwo gundi ka internet kabazimbayo osooka n'ogenda like kilometers 4 kutuka ku karongoti ke bazimba ka internet kufuna internet kukubira omuntu like ofunye omulwadde oyagala kubira boda olina okusooka n'otambula kilometers 2 kutuka mu kifo ekirimu network then olyoka okubira omuntu agenda kukimira omulwaddewo amutwale mu ddwaliro so bo bagambye singa government evaayo nebayambako lino eddwaliro bo balimaliriza basitaddeko toyi bataddewo n'ekizimbe kazimbe katono so bo bakataddewo katulire ku kasaala byagenda tugamba ku nsonga zino ezibayitamu. Facility like Mbata is not yet cooperating due to the problems of having no health officers and the doctors are not there, so medicines are not there and other necessities which is required by the hospital. Facility like kunye kukasala naye bo balaajana government ebateremu ebateremu emibazi n'abasawo abakugu kubayambako ku bintu by'okujanjaba abantu n'ekirala kye twasanzeeyo ebyenjigiriza bo bali bubi nnyo tubadde tugenda mu area ndala mu Kasese district naye lwe n'atuseeri n'asanze embeera si nnungi kubanga balinayo akasomero kamu kasavinga parishes nga ziizo ate abaana batambula distance nyingi kutukawo emyuga like rivers ziriyo nyingi tekuli bridge abaana basomoka emyuga kugenda ku ssomero so eno bayagala nnyo just government eveeyo n'abaminisita baveeyo batuke ku ground balabe embeera eri maybe banaavayo ne babazimbirako ku bridge abaana batandike kuyita bulungi n'erwaliro akalwaliro kabwe babateremu omubazi batandike kufuna eddagala mu budde embeera eyo eri Kasese over to you.